Antikomreko Part of Africa Radio yate akadomutabira ku radio dadi jaliko kamba tumireko bana mange nga nchakola ku radio eno ate nabatumira ndi mukabuli Israeli mukwano gwange bwetu bwegenze maso no kongero kulabikanga mukwano gwange bekubye kumawulira gongero kulabika nti gajja abasajja bamanyidwanga ba Israeli babadde mu kanayo cyani mbiri abadde mukwano gwange wali mu kitundu ekyo Rwanda Gaza ndala Maserengeta Israeli abadde genze maso no kongero kulabikanga mukwano gwange yetwala n'abasajja abamanyidwanga ba Hamasi munango gendo okukakana ogendo okukakana abasajja bamanyidwanga ba Hamasi bali nembolo gye bagenze maso no kubanga babuzewo Israeli kakati ntandiko kakatukoze tutya wabadde wotanka mukwano gwange watanka nga abana bali mu babadde bana balamba bapigana gye bagwangira Israeli bali mu Rwanda lwa Gaza bageza ko kulabika nti bagalo kutinimbula bannansi begwangira Palestine ba Hamasi ogendo okukakana babadde mu kitundu ekiwonvu Israeli neyingiza watanka zaabwe kati babadde bagezako okulabika nti abamu baddusedde ne batuka mu maaso wakati mu kongero okulabika nga beekwese nga bagamba katulinde abasajja bamanyidwanga ba Hamasi bajje bazigwemu kiyite bayigwe mu ambush munango ogenda okukakana ba Hamasi olw'okuba bategeera Rwanda lwa Gaza bwe bati mukwana nga basobodde okulabika nga balina empuku gye bayingiddemu bana abasajja ne batasobola okulabika nga bategeera nti obusajja bubulidde wano owatanka n'agamba no tebajja kutujooga era ogenda okukakana mu kizimbe mwennyini mwakubye mubadde bapigana je begwangira Israeli ababadde bekwese tekinnategerekeka omuwendo guyinza kwongera kulabika nga gwenkana gutya naye batwegeza ndi Israeli yokenyini esa abantu bayo yese bapigana je bayo benyini kitegeza nti guno murundi gwa mulala Israeli ngegenda maso no kongera kulabika nga yokenyini egenda maso no kongera kulabika nti mukwano gwange ekuba basajja bayo jukira nti naku zomwezi nga musambu omwezi ogwe 10 mwaka 2023 olujja genda maso no kubanga lujjukirwa olutalo olwagenda maso no kongera kulabika nga artistically lugenda maso no kubanga mukwano gwange rubalukawo wiki ejja enaku zomwezi nga musambu emyezi musamudi gigenda okongera okulabika nga juwera bucyango okulwanagana kuno kugenda maso n'okubanga kutuuka Israeli asobola okulabika nga ejja tanka za munda mu ggwanga lya Israeli nezitwala mu kitundu ekyo Rwanda lwa Gaza tanka za Israeli neje buli kati zikyali mu Rwanda lwa Gaza wabula balina ennumba ze bagenze maso n'okubanga bakoze bo bennyini bagenda maso n'okubanga beetirimbula kati amawulire gongera okulabika nti gaze yo kennyini etirimbudde abantu baayo bapiganaje bo bennyini Defense Minister Gwangere ziri yegambye ekitufu kiri nti twekoseza twekubye Loweza aba Hamas gye banaga nti emuddangayo kati obulire ebyo mukwano gwange kiriza nkuje mu Rwanda lwa Gaza Israeli okusobola okulabika nti mukwano gwange bwetu basobodde okulabika nga beekubye kakati no kiriza mukwano gwange tusooka twakonako kuwano akwesemazinga wa Africa waliwo ebiriwo semazinga wa Africa waliwo ebiriwo empologoma bbiri zisisinkanye mu kitundu kyekimu empologoma bbiri namba emu munsi yonna mu mannya ag'amagye bamuyita omusajja amanyidwanga Omumerika amagye ag'okuttaka ag'okumazzi waggulu mu bwengula Amerika mukwano gwange batugamba nti ekwata namba emu namba bbiri zizireta kabejja omusajja amanyidwanga mu Russia yavayo Putin neyerangirira naga nti mu nsi yonna yasinga okuba ne tekinologi yonsonga lwaki akabya tanka z'abasajja aba Germany tanka z'abasajja aba America munda mu ggwanga lya Ukraine tuli ku ssemazinga wa Africa Russia yakoze endagaano n'eggwanga erimanyidwanga mu nnanga erya Niger bagambye aba America mufulume eggwanga Secretary of State wa ggwanga lya America Anthony Blinken akakasiza naga nti kituufu amajje g'eggwanga erya Russia mwegali munda mu ggwanga erya Niger era gadeployingidwa ne gatwalibwa ku base America wabadde atereka ebyokulwanyisa mu ggwanga erya Niger wabula agamba nti kino tekijja kukkirizibwa Russia kutandika kwasesinga majje ga ggwanga lya America n'ebyokulwanyisa ku base emanyiddwa nga 11 America erina base gye yazimba munda mu ggwanga erimanyiddwanga mu nnange erya Niger base namba 11 base eno kukusinzira ku mawulire agongera okulabika nti gajja gategeeza nti amagye ga Russia gawereddwa ebiragiro okuva eri abakungu b'eggwanga erya oba okuva eri omukulembeze w'eggwanga erya Niger eyaddako eyawamba bagende bakozese base eyo nabo babasinziira okwongera okulabika nga bakola emirimu gyabwe kati Omumerika agamba nti ekyo tekijja kusoboka ebbugumu lyongedde okulabika nga lize eri amagye g'eggwanga lya America
n'amagye g'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Russia. Mu wiiki ntono emabega amawanga gonna gano agali mu kitundu eki kya Sahara region West Africa gatandika okwongera okulabika nti mukwano gwange geekolamu omulimu. Burkina Faso, Mali, Chad, Niger ng'okuwamba bwe kwaliwo oba okubadde kujja kubeera mu mawanga gano. Bano batandika okwongera okulabika nga tebakyakkiriziganya n'abasajja bamanyiddwa nga Bafalansa. Jjukira nti Bufalansa yali etutteko amawanga gano nga ye gakulembedde paka kubawa bwetwaze. Naye mu kubawa obwetwaze ne wabawo obukwakkulizo, terms and conditions, ebbanga eribadde erisoba mu myaka enkaaga emabega. Bano nga Bufalansa gyeri. Amerika nayo yasobola okulabika nga eyongera okulabika nga eyingira nga ejjanga egamba nti ezze kulwanyisa butujju obuli mu mawanga gano. Mu mwaka oguyise emabega amawanga gano gasobola okwekolamu omulimu ga nti ekimala kimala. Bano bagamba bajja kulwanyisa butujju, obutujju nabwo buganyi, obubinja bukyali mu mawanga gaffe, ensimbi nnyingi ze tusaasaanyiza ku kulwanyisa obutujju. Bano nabo bagenda maaso n'okuba nga batunyunyuta abaanyi Abafalansa. Bufalansa batandika okuba nga bagiwa ebiragiro, naye gye buvuddeko yagenda maaso n'okuba nga ewa ebiragiro eggwanga erya Bufalansa ne bagamba mufulumye amagye gammwe mugenze maaso n'okuba nga munyunyuse moti nkola ya Amini yagamba abayindi muve wano. Eggwanga erimanyiddwa ng'erya Burkina Faso ne bagamba Bufalansa tetubeetaaga, eggwanga erya Chad tetubeetaaga, Mali tetubeetaaga. Kakati no munnange n'abasajja Abamerika kakati no bongedde okulabika nti wiiki eno yennyini gye tukuba amabega eno kale gye tulimu eno amawulire gafuluma okuva mu ndabo ggwanga erya Niger nga babaga nti amagye gamubadde mulina mu ndabo ggwanga erya Niger 10 Ruramba tubagayiridde mufulume mudde ewammwe. Amerika ebadde erina emirimu gyegenda maaso n'okubanga ekola naddala mu kwongera okulabika nga emonitalinga obubinja buno obwabayeekera oba Islamic State, Al-Qaeda n'obubinja obulala. Kakati ku kusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja bwabaddewo endagaano ezagenda maaso n'okubanga ziteekebwako omukono nga atirisita abasajja abamanyiddwa nga Abamerika bagamba mugira mutuleka kale mukole ebyammwe byonna bimukole mujja mutuuka twongera okumonitalinga temuli seefu. Obubinja buno bwabayeekera temujja bo bagenda nti mufulume. Kati mukati mukongera okulabika nti mukwano gwange bafuluma ku kusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja. Secretary of Defense Lloyd Austin akulira ebyokwerinda by'eggwanga lya Amerika agambye akakasiza n'agamba nti kituufu amagye g'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Russia agano gasobodde okulabika nti mukwano gwange gatuuse munda mu ggwanga erya Niger naye tegalina bulungi access esobola okulabika nti batuuke basobola okulabika nga batuuka ku byokulwanyisa eby'omusajja amanyiddwa nga Omumerika naddala ku base emanyiddwa nga 11. Agongera okulabika nti gajja Abamerika bagamba nti yes tugenda kuva munda mu ggwanga erya Niger naye muleme okutugoba bugobi bwetyo ng'ekyonziira olw'okuba mutandise okulabika nga mutijja n'omusajja Omurasha muleme okutugoba nga kyonziira tujja kuva mu ggwanga lyammwe naye mpola mpola bemutingiza mu bamanyi. Niger ega nti ekyo kyemukozeko kimala. Amerika ebadde erina amagye 10 Ruramba ng'amagye gano okujja okubeera 10. Amerika era erina beesi yayo munda mu ggwanga erya Burkina Faso. Burkina Faso ne baga nti tubakooye mudde mugende ne bajja ne bagumba munda mu ggwanga erya Niger era babadde balinayo amagye 10 Ruramba. Kati batandise okulabika okuba mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Kano bwe yagenda mu maaso n'okuba nga awomba obajjeno ow'eggwanga erya Niger batandika okubanga babaga nti mubadde mutugamba mulwanyisa bayeekera ba Islamic State, ISIL, Al-Qaeda n'ekirabika nga kiganye mufulume eggwanga lyaffe kati tusobola okwekulembera. Bano ne bagenda netandika okulabika nga basayininga n'omusajja amanyiddwa ng'Omurasha. Akabinja ka Wagner Group batandikira munda mu ggwanga lya Burkina Faso eyo, Mali, Chad, then n'eggwanga lya Niger nga akabinja ko gye kali. Bano nga baga nti Omumerika ebbanga lyamaze wano n'Omufalansa tetulina ekyo byebafunyemu katwisembeza omusajja amanyiddwa ng'Omurasha. Era gavumenti y'eggwanga erya Russia egenza maaso n'okwongera okulabika nga esayininze endagaano n'amawanga gano. Akabinja kano aka Wagner Group okwongera okulabika nti kakwatagana n'amagye g'eggwanga eryo oba katugambe erya Niger wakati mu kwongera okulabika nga batwala entatinda abayeekera abongedde okulabika nti nabo bakyali mu kitundu kino oba mu mawanga gano. Kati Amerika bongedde okulabika nti mukwano gwange bagijjeeko obuyinza n'okutandika okujugoba mu bases ez'enjawulo munda mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Niger.
nabwe kito ku mawulire agongera okulabika nti gajja bategeezezza nti enteekateeka zigenda maaso n'okubanga zikolebwa Amerika okusobola okulabika nga mukwano gwange efuluma egamba nti mwatuwadde akaseera katono okusobola okulabika nga tujjawo ebyokulwanyisa byaffe ne b'abaana basobole okulabika nga bafuluma kati nno bukedde amakya g'olunaku luno olwaleero ng'abasajja abamanyiddwa nga Abarussia amagye g'eggwanga era Russia jjukira nti gaweebwa olukusa okulabika nti gakola emirimu gyagwo omunda mu ggwanga erimanyiddwa nga munnange ya Niger era ku kusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja gategeeza nti amagye g'eggwanga era Russia agali munda mu ggwanga era Niger buterebo bulambalamba amakya g'olunaku luno olwaleero gakeddere gasobole okulabika nti ddala kituufu gakeera gagende ku base emanyiddwa nga 11 bagenza okutuuka ngo Abamerika bakyagumbye nabaga nti abange mufulume ffe twagala teeka ebintu bye mufulume mutwale kakikyawumwe mutwale Amerika dega nti banenge muleme tugobeza mu mwetutu muleme tutwalaganya bo muti nti mufulume ne bigwa mu matuga defense minister w'eggwanga lya America Lloyd Austin agamba nti muleme kutugobanga kyonziira muleme kututwala butwazi bwetu lokuba mutandisa okutinkiza n'Abarussia Russia tubakakasa mujafuna access ku byokulwanyisa byaffe mulinde mumugumiikirize mubadde ki mu mwaka ki Abarussia don't ban temwaka air base 10 America badde nina base endala bagita 12 eno 10 waliwo 12 zino nga omusajja mu America yazizimba munda mu ggwanga lya Niger omusimbi n'aguteeka mu ssebo niye kakati batandise okulabika nga bamutwala gamba nti dde wammwe mu Mali bamugoba Burkina Faso Chad kati ne munda mu ggwanga lya Niger bagamba nti kati gwe tulaba alina stamina alina embavu ye mu Russia waliwo bese manyiddwa nga 2 yes 2 ne 10 kati 10 eno America ebadde ekyalina okulabika nga inayo besi yayo babagambe mufulume omurasha nga naye ayingiddewo ebimotoka biri byennyini byomanyi batutegeeza nti besi eno omusajja mu America atandika okugizimba 2018 2 atandika okugizimba 2018 yagisasanyizako milioni 10 eza dola za America bamugamba gifulume agamba nti naye obusajja buno milioni 10 eza dola kuba 2018 ne basobola okustaging awo kati babagamba nti abange mutandika okufuluma bye mutunyunyusemu bimala naija bweto muwekoze egambye amagye kakati wabaddewo ko bapigana gye beggwanga lya America jukira waliwo embeera nyi wakati wa America n'eggwanga lya Russia mu ggwanga lya Ukraine tanka z'omu America bazitwalanga balinga abatwala ob'ekiki bazokyanga bwe bantume nti muzooke kakati atakaddewo n'abaana beesisinkanye kinzijukizza gye buvuddeko awo amagye g'eggwanga lya America abaana basabanga bajje no babakulemeraga nti naye bannange tusaba tusinkanamukko ku busajja obwo Oburussia nga n'Oburussia ne bavuga nti tusaba tusinkanako ku obusajja obwo Obumerika munnange labo basinkana munda mu ggwanga erya Syria labo basinkana mu ggwanga erya Syria ne beetwala entatinda bagwa mu mbi gavumenti y'eggwanga erya Russia ngeri n'amagye amatongole munda mu ggwanga erya Syria laba emmundu bwegenda mu maaso n'okwongera okulabika nga etokota abasajja bamanyiddwa nga Abamerika bagwa mu mbi ogenda okukkakana nga ebyokwerinda by'eggwanga lya America bitaataganyiziddwa mu kiki ng'abaana bamaze zitaataaganya Russia n'egamba katokube buno omurasha nagati tukube buno munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Syria emmundu n'egenda mu maaso n'okubanga etokota endondi ne zeekuba nabuddu ne zivaayo era ogenda okukkakana basajja bagamba nti bajja ne bagamba nti manti mujja mwatusaba baabo kati basinkanye munda mu ggwanga erya bapigana gye baggwanga erya Russia basinkanye ne bapigana gye baggwanga erimanyiddwa nga erya America bali munda mu ggwanga erya Niger bonna ono bamugoba ono bamugamba nti gwakakati gwe tukuwadde betu nkulabidde abasajja bagenda temugeze ne mukwata ku bintu byaffe mubifulumi temugeze ne mukwata ku bintu byaffe mubifulumi naye kiki paka bapigana gye banneje ne bagamba nti abange mpola temutandika okulabika nga mwetwala entatinda wano babadde baagala kulabika nga baagala kulabika nga ebifo byebabuguma nabaga nonti naawo okkiriza bukkiriza nenkujjukiza banafu ab'amagumba Habo Clinic bakafuluma okuyunga amagumba agamenyese emyaka egisoba 50 nga bali mulimu guno nga bagukola era bakutegeeza mukwano gwange eri gwe wenna alumizibwa omugongo olina guts wafuna akabenje n'omenyeka bakuyunga n'otererera ddala bulungi abakugu mu kukuyunga wazimba mu nnyingo nizigana okutowolokoka bakuletedde ekizigo kyogenda okulabika nti ddala weesiiga amagulu ago bawonna wazimba wasobole okutowolokoka
bagaba ebitanda by'abalwadde abayi n'ababava ewala basangibwa ku nkulungo ya Kabaka wali ku Lubaga Road ku ngalabi wennyini 070M 950065 070M 9500 simbyayo 65 abali nansana nga ku katangawuzi masijiri katangawuzi mu katale kekaawo bannange mwebale kubanga mutumbudde waliwo banywanyi abali mu Lumondawo mwebale kubanga mutumbudde Pearl of Africa Radio waliwo n'abali mu Nkoko waliwo ngambye nti muli mukuwuliriza abali mu Nkoko nansanawo ku katale nga katangawuzi bannange mwebale kubanga mutumbudde Pearl of Africa Radio. Njagala kwongera kulabika nti mukwano gwange nkujjukiza ka Coca-Cola ice cold Coca-Cola bamaze okulabika nga bamu distributing mu restaurants ez'enjawulo leero ku Lwokutaano wiiwe mu Coca soda kano mukwano gwange okanywe ng'okyasobola okulabika ng'okonyanga kawuma osobola okugenda mu restaurant gamba nga Golden Hill Restaurant ojja gisanga Muyenga Tanka Hill Road, Alaska Restaurant and Cafe esangibwa Bunga Soya, Antonio Restaurant eri London Chambers ojja gisanga Antonio Restaurant endala eri ku Premier Mall wali mu kibuga Kampala, Georgina Gardens luwali eri Rubya Kasubi side yawo kasoda je kali akanyogoga ice cold Coca-Cola. Master Chief Najera Velanti era nayo eri Najera mu bitundu ebyenjawulo City Grills ojja basanga ali ku 4 Barrel, Spring Lodge ebukoto, Canal Frob ojja basanga eri ebukoto, Popopo Hotel wali eri Nabunya Road ku Nabunya Road gwegenda ku restaurant sezo mukwano gwange n'endala gwekasobagana baga nti mukayina ka ice cold Coca-Cola baga nti wakakusadide kebeyi ng'okeeyiwamu ng'okeeyiwamu munnange ako ng'osobola okulabika ng'okanywa okategedde naye bw'onaddawo ate kakati ogame weekatankire byotategerekeka wenywerera ddala ekyo ekisoboka munnange okitegedde wenywerera ddala ebyo munnange byolanga nti nti kankenywere wonna woliwo osinzira okulabika nti mukwano gwange otuuliza ku 17 libakula lya muntu walijjo mu program The Inside Story oli nange Sonko Musa njagala kwongera kulabika nti mukwano gwange okujjukiza ebule eddakiika ziri 4 zokka okwera 5 kitundu wasuze otya wasuze ku mufaliso ki Rose for mugwe mufaliso gwe bano bazze kuyamba Bannayuganda okusula obulungi webake bulungi balina zibedi cover balina amasuuka amalungi balina piro ekika kya fiber ojja genda mu matabi ga Rose for mu wonna okwetoloola eggwanga ekawempe wano wenja okuzigirira ennyo ewa Nalonga omugambe nti oempulireko pale fembanga nti waliwo emifaliso ebika ebyenjawulo byengenda okumenyera wano osobola ku mufaliso kyoyego ogukulumya ennakanyama omugongo ogukuluma manya bumanya nti kakati Rose Form balina eddagala lyo nga si lyakumira wabula lyakwebakako otereere balina spring mattress gugonda wamu n'okukaluba balina fit slip saidi emu ekaluba saidi emu egonda balina orthopedic mattress nga guno bankaba migongo simanya kakati gunkakejja simanya ABCD orthopedic mattress balina high density ayeyeyeya muwangazi atenga mulungi tegugwamu mukwano gwange ogwebakirako ddala ne bajja bakuletera deluxe beyi nsamusamu eja mu nsawuyo yangu osobola okulabika ng'ogweyo bannange tusuleko bulungi nga tutasobola okusulako obulungi teri ayingira mu ttaka na mufaliso balina tapu egidi eri abaana mukwano gwange abasoma kitegeeza ab'amasomero musobole okulabika nga mukwatagana nabo balina emifaliso ejja open ended egy'abaana abakola susu ku buliri balina baby coat egy'abaana abato kiriza mukwano gwange nkuzigirire osobola okugenda wali eri Embarara ku Jinja Road wewali factory wennyini wosobola okulabika nga mukwano gwange osangawo mufaliso ate era mugenda bakujjukiza ojjagera mu bitundu by'Egayaza bekakutana nojwana ku Lubaga Road ojjana kulaba ku bitanda ekitanda nga kisobola okukola massage webakamu webasinoga nti bannange nonyiga kwa switch wali obulamu wamane budda nobanga ayingidde jana nenga atokyali Uganda kati kankwe namba y'essimu ya Rose Form eno ya factory yennyini okubanga abo factory bakwata 0703 wandika 48 zaka 24 sembe yonkaga mu 8 0703 48 24 nkaga mu 8
oba ku eno ya Lubaga Road 070 0 emirundi 3 217 070 0 emirundi 3 217 Rose Fomu guba mufaliso wonna woliawo wosinzira okulabeka nti mukwano gwange otuwuliriza njagala kutwala mbasajja abamanyiddwa nga Abarussia bocheza tanka z'eggwanga lya America eya defense system z'eggwanga lya America zokeddwa Omurussia aziyisizaamu olwokyo eya defense system z'eggwanga lya Germany Omurussia azocheza awenzija mukwano just kuumuzamu katono n'eddagala lyosaanidde okulabeka ng'ofuna erya chokmir omutwe gukuluma musujja magulu mugongo kamunguluze oba tewawulira bulungi oli mulwadde oba olinayo omulwadde nywa eddagala lyaffe erya chokmir lyongere amaanyi mu basirikale b'omubiri balwanyise endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo eddagala lino ojja kulisanga mu pharmacies wonna okwetooloola eggwanga. Behind every statement there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Webale nnyo balire ddala mukwano gwange okuba nti koli ku Part of Africa Radio boli nabo mukwano gwange mwebale kubanga mutumbudde kiriza tongera okubanga tambula fenna ebule dakika 11 zokka ebule dakika 11 okusobola okulabika nti mukwano gwange nkusiibula maanyi ga musajja amanyiddwa nga munnange Omurussia maanyi ga omusajja amanyiddwa nga Omurussia mukwano gwange bw'atyo bw'atandise okwongera okulabika nga ebyokulwanyisa bya banne munnange tabiwadde kitiibwa bwate ebyokulwanyisa bya banne bwatabiwadde kitiibwa ani bamuyita Omurussia kukusinzira ku mawulire mukwano gwange agongera okulabika nti gajja gategeeza amawulire gategeeza nti amawanga gonna agalukalula Bulaaya gasindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga limanyiddwa nga Ukraine wakati mu kwongera okulabika nti mukwano gwange bakwasaganyizaako omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky amawanga mangi gasindisa ebyokulwanyisa mwemuli omusajja amanyiddwa nga Omujamani Germany mukwano gwange lirimu ku mawanga agasindisa ebyokulwanyisa wakati mu kwongera okulabika nti ddala kituufu bagamba nti Omurussia ono naye yeeyita ki Omurussia yeeyita ki era gweno okukakana omulize Leopard 2 main battle tanks Challenger 2 main battle tanks kwoteka Abraham main battle tanks n'emmotoka ezitayitamu masasi armored fighting vehicles kakati amawulire agongera okulabika nti gajja gategeeza Russia bwetyo bwesobodde okulabika nti ekubye eya defense system z'eggwanga limanyiddwa nga erya Germany okusinzira ku video ezigenda maaso n'okwongera okulabika nga zijja n'ebifaananyi byoleka nti abasajja bamanyiddwa nga Abarussia bwe bato bwe bayingidde munda mu bisenge by'amakolo g'entalo ne batandika okwongera okulabika nga batunuulidde ne bazoominga ladder systems ne zibooleka nti waliwo eya defense systems z'eggwanga ezimanyiddwa nga erya Germany za stationingibwa mu kitundu ekimu munda mu ggwanga erya Ukraine nabwe kye tugende mu maaso n'okuba nga tuliziyisaamu olwokyo era kukusinzira ku mawulire Germany ya supplying air defense systems ezisobola okulabika nga ziyambako okwongera okwetegereza okutaatira n'egimu ku mizinga sina kindi n'okwongera okulabika nga bakasuka emizinga gino gisobola okulabika nga gizzaayo entatindo omusajja amanyiddwa nga munnange Omurussia azokyeza anti-aircraft system ayayayaya okusinzira ku mawulire agongera okulabika nti gajja bategeeza nti abasajja basobola ozimonitalinga bagenza otegera baga nti lengera wano waliwo omunyama ogenda okukakana nga air defense system z'eggwanga erya Germany ziri munda mu ggwanga munnange limanyiddwa nga erya Ukraine batutegeezeza n'ezimu ku mmotoka command and control vehicle and launcher zonna zino zayokeddwa bw'owulira launcher manya mukwano gwange nga bw'oyinza oga nti ekimotoka ekyo kigenze mu maaso n'okubanga kisimbyawo wakati mu kwongera okulabika nti ddala kituufu we kigenda okwongera okulabika nga kisinziira kibe nga kikasukibwa babe nga kugamba launching pad nti ojja kulaba launcher ekimotoka kiri awo naye tekiri kyokka nga mufulumamu emizinga oba biyita ebikompola okusobola okulabika nga bigenda eri omulabe nabwekito mukwano gwange erigwa omulungi atuliriza abasajja abamanyiddwa nga Abarussia bwe bato ne bamala ne balabisirega nti songo nti bibino bibasomere ekyo si kyokka mukwano gwange
bategeza nti n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebitannaba kulabika nga bitegerekeka abasajja abamanyiddwa nga barasha bwe bato bagenze mu maaso n'okuba nga babikozesa era ogenda okukkakana ne babikuba bano nga bakozesa ejjamu ku mizinga gyabwe mukwano gwange emizito gino nno gye gigenze mu maaso n'okwongera okulabika nga gikubye wakati mu kwongera okulabika nga bakozesa zi drones Russia egenze mu maaso n'okuba nga ekozesa drones ez'enjawulo nga drones zino zisibiddwako emizinga gino ne gigenda mu maaso n'okuba nga munnange gikuba era ogenda okukkakana nga bocheza eya defense systems Ukraine zabadde yeetaaga wakati mu kwongera okulaga nti owange kale okuva mu mwaka gwa 2022 Russia ng'egenze maaso n'okubanga erumbye ya Ukraine Germany yatandika okwongera okulabika nga esupplyinga eya defense systems multiple units zonna ezisinga obungi zonna zookeddwa byonna ebiyinza okulabika nti byambako ebibadde mu bitundu naddala okumpi ne battlefield command and control vehicles ebimotoka byokeddwa launcher nje kugambye abasajja kubasinzira bagisobola okulabika nga bakasuka ebizimbe ebibaddewo wonna okumpi ne battlefield mu region emanyiddwa nga Kharkiv defense minister gwanga era Russia egamba nti awo omusajja omurasha bw'amaze okulabika nga ayokyeza ebya Germany n'arumba eby'omu America n'arumba ebyakabejja n'abeemu musiyo n'amaanyi ag'amagye agatombulira nonsense naye n'amuyisaamu eggaali amuyisizaamu olwokyo bamuyita mu Russia Himalaya launchers omurasha taziwadde kitiibwa Himalaya launchers multiple rocket launchers za gwanga lya America babadde bazitwala munda mu gwanga lya Ukraine musajja mukulu Zelensky asobole okulabika nga azeyambisa omurasha asobodde okulabika nti mukwano gwange azokyeza Russian military strikes Himalaya rocket launchers za gwanga lya America kukusinzira ku mawulire agongera okulabika nti gajja ku mulundi guno takozeseza drones asitudde mizingo mu Russia naga nti ekimala abasajja bano balina ejjoogo multiple rocket launcher system surveillance drone wonna wane wezibadde zino Ukraine ebadde egenda mu maaso n'okwongera okulabika nga ezeyambisa wakati mu kwongera okulabika nga nayo ekuuma obwengula n'okukuuma amatwale Himalaya bino mukwano gwange byakulwanyisa Himalayas launchers ngabo ganti ebimotoka bino bireeteddwa then mutekemuko ebikompolo b'emizinga gisobole okulabika nga gisinziira awo gigende gikasuke gikuba omulabe waali kati ebimotoka ebyo byonna we bibadde bisinziira awo omurasha n'abiraga nti shegeshe gwagambye nti ebyo tetusobola kubireka twabasuubiza gye mujja okukoma obbiri tanafu gye kijja okukoma obuyokya batutegeezezza ku mulundi guno bw'abadde nga akasuka asobola okulabika nga akuba rocket launchers ez'abasajja bamanyiddwa nga America munda mu ggwanga lya Ukraine akozeseza Iskandar tactical ballistic missiles mu Russia Iskandar tactical ballistic missiles naga nti kano kasajja kateekeddwa okuba nga tukayisaamu olwokyo nga ddala kituufu lw'amaanyi ng'emawulire agongera okulabika nti gajja owulira ebyo mukwano gwange omurasha ng'agenda mu maaso n'okwongera okulabika ng'afuuka kabejja mu lutalo ne zireeta omuchina naye najja naga nti Songoti wangi nga tonnasibula namira abantu bibawe konza biriwo omurasha omuchina bwato n'asaba okulula aircraft carrier China mukwano gwange bweto besobodde okulabika nti omulundi guno olunaku luno olwaleero esaba okuludde aircraft carrier ya mulundi gwakuna mu kitundu ekimanyiddwa nga Shanghai Jiangdin okusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja ejja erivunanyizibwa ku mazzi era eggwanga erya China ligambye nti aircraft carrier eno nayo yiino lugogoma eno kati efuuse yakuna omuchina ng'agenda mu maaso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange agifulumya China kati kiba kitegeeza nti eyina aircraft carriers nnya si buli ggwanga nti mukwano gwange lifuna aircraft carrier batugambye ezitowa ttani emitwalo 8 maanyi ga musajja amanyiddwa nga omuchina agituumya erinnya emanyiddwa nga Fujani
lyerinnya lyasobodde okulabika nga giyise batugambye nti kakati eno ezitowa ttani 8,000 eyasooka yali ezitowa ttani 6 endala ngezitowa ttani 6,600 kati eno ezitowa ttani 6 esobola okulabika nti egwako ennyonyi 36 esobola okulabika nga mukwano gwange yeetikka ebizito ebyenjawulo singa akadde kanga nkusiibule mbadde ngenda kuyisa bwe ndina okukoma ayayayaya yenze muzikolosoloso musa sisobola gazi okusengako wano okujja okwagaliza olwokutaano olulungi tusinkane enkya insha allah mu the biggest story nga tulina Haji Kasimu Kayira bino byonna ajja kuba nga bituvuunulira bulungi twongere okuba nga tubitegeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Pale FM saballo ekitiibwa agikuumire ku ntiko bannanga akuume. The inside story. Ebadde kutuswako MTN Voice Bundle